etinze balimisiza emitego bagamba ky'omugijjo ogwo kasita gugwawo guno omugijjo ogujja tujja kuba tugumaze okuguwamba mu ntegeera y'obwongo bwe twagala bategeererere nga olulimi lwabwe tulukasusa eri. Nsaba tufune ebyokulabirako bye tulaba ng'ebyangu gw'okiyitanga kya muzannyo naye nsaba tufune ebyokulabirako naye nga bwe ly'amaanyi nnyo lye tulina okunogera eddagala liri ku bwongo bwaffe. Ebbwa eritutuddeko ebyasa n'ebyeya tuli ku lulimi. Ajja kwebuuza ebbwa lyeriruwa lyetwogerako. Byebintu byaffe ebyobwebwange mu nsi yaffe Buganda okutuumibwa amannya g'abagwira mu lulimi olugwira mbu kubanga byafaayo mbu bwatukyalira mu Buganda ng'oli akuwa ensonga ng'eyo. Mubuuze tewaliiwo bitabo biwandiikibwamu byafaayo batukyalidde okusinga okugonnomolayo ebyobugagga byaffe. Asati zonna muziwaddeyo ziri mannya magwirwa. Netuwanuuza n'amannya ebunaayira kubanga twegomba ebirungi. Gwe tofuddeyo kukolerera linnya lyo kulwanirira kintu kyo kukituuma mwana wo kukituuma bwe bantu naye onanuuzizza. Simanyi onanuuzizza Arakeri oze omutadde ku kizimbe bwe waba abayimbi ne Mariya Keri simanyi baani bonna bannange tuzuukuke. Omulembe ensi etugendako eggwanga litugendako ku bintu bye mulowooza nti bitono naye nga bwe ly'amaanyi nnyo gye batutuuza ku bwongo. Babeka Abaganda ab'amaanyi ab'amannya abakyadde mu mawanga ag'enjawulo ne bababbulamu enguudo oba ebitundu oba amaduuka kitwale kyonna ng'ekiri mu nsi yaffe Buganda. Tutunulira ku bifo byaffe bye tuwaddeyo nga tunafuya ekitiibwa ky'olulimi lwaffe Oluganda mu nsi yaffe Buganda. Tubitunuulire n'abalala banaleeta be bamanyi ebintu bingi nnyo. Ebifo ebisanyukirwamu ebifo ebyobusuubuzi obutale amaduuka amasomero amannya g'enguudo ennyanja n'ebirala bingi nnyo mu nsi yaffe Buganda ebituumiddwa amannya g'abagwira naye ng'Abaganda tebaliiwo abagezezzaako ababaddewo abalwaniridde ensi yaffe Buganda. Eyo naye ensonga enkulu nnyo etwaza olutalo lwaffe maaso. Abaganda tulina ensonga zituluma ku mmeeme yaffe ng'abalwanyi era nga tubalayirira amazima getwogera nga kino tekiyinza kudda mabega. Ne bw'ojjawo Haruna omulala ajja kuddawo mu katebe ne bw'ojjawo Buganda tebwasaba omulala ajja kuddawo. Abo bwe bugagga bwaffe fere tunuulira kujja mu bantu sene naye twagala abantu bategeere olutalo luno lwe tugendako.
abantu babaganye okubeera nti awaayo kyasobola okuteekamu ffe tujja kuzinoonya tuli Bulaaya Mukama Katonda ajja zituwa ate tukole kyetwagala okukola mu nsi yaffe okulaba nga tuginunulanya ffe Buganda tujja kendeza ku mirimu gye tubaweereza tujja tumale ku leediyo essaawa emu naye tugende naye nga sigenda nga Haruno banga Buganda tebwasaba kyagenda kukola avuge ekidduka wane mukisa gw'ebyo byonna bingi nnyo naye nga tulumirirwa ensi yaffe abaana n'abazzukulu banagisanga batya naye nga n'ebintu bye batuzannya mu katemba bitono nnyo ne bagamba laba abajegaabo kondomu bye tuliko bye bituyisa ebintu ebyo twayita abategeera naye nga tuli mu butamanya bw'amaanyi buzibu ayi Mukama Katonda atusaasire tutunulirako ku nguudo eziri mu Buganda n'omulala naleeta z'amanyi gw'oba oŋŋambe nti erinnya eryo Bukasa linnya Ganda yeddira muziro ki bw'oba ojje nina erinnya lyenkoonyeko wano gw'ojja n'ombulira n'omuziro gwalyo Luumu Street oba yali mu kyoli oba yali ki kubanga oba yali ka bishop oba ki bisigale mu bitabo kweniziwe abasaatu bawambadde amatwale gonna ne bagamalawo naye olw'obutiitiizi n'obutamanya banange abaliwo tufe ng'abazira naye si bantu kutulemaza mwene mu kintu kyokka otunule Yesu akikoze akituumye mu linnya Ganda oba naisi plastic simanyi byakoze bitya gwe n'omuwanira omwo abaaniridde Obuganda naye abaana abanajja nga basoma plastic betuzadde oba akaana kozadde olwaleero yamaze okugenda Nkuruma Road oba yali dictator waawo oyo munansonyiwako William Street bambega abajja okuketta abazungu Wilson simanyi Bakuli Road gwowoza Bakuli olowooza kiri mu Luganda kyowa Bakuli wali naye buli ajjanga muwayo asekisiro nebnakali olulimi lwaffe ekitiibwa ky'olulimi lwaffe Oluganda tukirwaniridde tutya mu ebyo ate tunuleko ne ku butale bwaffe obuli mu Buganda nze sindagenda walala ndi mu Buganda wano Owino market oli oba yali mulugwala agaze kutunda nyanya ze gw'omumpulemu akatale kalamba Owino oba yatta bantu bannange tutegeere sawuli yako market kalwerwe kubanga egaali y'omukka eyabbanga kopa yayitangaawo kikukalwerwe era ne Bakuli aluwa paaka byonna tubitwaliraawo njagala obe nti njagala tutuuke ku mulama guno ojja otunnyonnyole tuli ku kitiibwa ky'olulimi lwaffe Oluganda tukirwaniridde tutya tutuleko mu bitundu byaffe ebiri mu Buganda tutule mu bitundu ebiri mu Buganda City Square kati mbu simanyi bagiyita Freedom Square buli kimu bakinyaze
bakyayijackinze oba bakikidnappinze ebirimirimi tosobodde kulwanirira kintu ekyo ekikyo Mukama Katonda kye yakuwa mu nsi yo. Olodi Kampala olodi kifumbira negende waabwe otubuulire ekifo ekiriyo kye bayita Kiganda nga bakuŋŋaanirawo nnyo beesomba bajja ne bakola ne Kololo Ntebe Muna